so much for honoring me with this opportunity to come and make a presentation. My name is Hon.Mathius Kasamba, Member of Parliament. Amawulire g'okufa kwe yali omubaka w'essaza ly'e Kakuuto mu Paalamenti ey'omwenda era munnakibiina ki NRM Hon.Mathius Kasamba gakakasiddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM Justin Kasule Lumumba ng'ono akakasizza nti omubaka Kasamba abadde ajjanjabirwa mu ddwaliro e Nakasero era ng'ajassirizza omukka gwe ogw'enkomerero. Hon.Mathius Kasamba y'omu ku babaka abataano abadde bakiikira Uganda mu Paalamenti ya East Africa okuva mu mwaka gwa 2017 ng'ono abadde musajja atatirira bya bulimi era nga we yabeerera omubaka mu Paalamenti bingi ebyatuukawo mu kisaawe ky'ebyobulimi anti ye yali ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byobulimi ka Parliamentary Committee on Agriculture. So if we can invest in post-harvest management already, even before we increase on the volumes, we will be earning 40% increase in the current production systems. Omubaka Mathius Kasamba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa January omwaka gwa 1963 mu disitulikiti ey'Ekyotera ng'afiiridde ku myaka 58. Kasamba aweereza eggwanga Uganda mu ngeri ez'enjawulo omuli okuba nga mukulembeze, omutandisi w'emirimu, omulimi nnamige ssaako n'emirimu emirala gy'ajja okulwawo ng'ajjukirwako. So it is no longer that everybody must concentrate his business in Kampala, but we are spreading out. Ebyo nga tayagala kwogeza ku kintu